Ogamba otya gwena muganda nga kyekuumidde Kampala TV 256 nkubuuzaako ne nkwebaza emirimu gy'otuusizaako engalo. Nnaku z'omwezi 20 mwezi gwa December 2024. Olunaku olwajjo wiiki eno yonna General Muhoozi Kainerugaba amawulire gaali gatambulira ku ye agezaako okuvaayo n'alumba abantu ab'enjawulo n'atuusa obubaka obw'enjawulo naddala ku mukutu gwe ogumanyiddwa nga X. Wabula olunaku lw'eggulo General Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo n'ategeeza nga Lieutenant General Peter Ereru ono nno nga bw'atalina mugaso gwonna era nga bw'atalina kyamakulu kyonna kyagatta ku ggye lya ku ggye ly'eggwanga Uganda, n'ategeeza nti ono nno yeekwese emabega wa taata we General Yoweri Kaguta Museveni ng'akola ebikolobero eby'enjawulo. Ojja kujjukira nti General Peter Ereru ajjukira nnyo mu 2016 okuvaayo n'alumba olubiri lwa Musinga ow'e era nga kiteeberezebwa okuba nga yatta abantu abasoba mu 153. Kati nno amawulire gaayongedde okuvaayo gyo General Muhoozi n'ategeeza nti singa akwata obuyinza bano be bamu ku bagenda okusookerako okubeera ng'akwata. Wabula olwaleero kivuddeyo ne kitegeerekeka nsonga ki eyongedde okutabula General Muhoozi ne Lieutenant General Peter Ereru. Kati n'amawulire gavuddeyo ne gategeeza nti General Peter Ereru yavuddeyo n'ategeeza nti singa ekiteeso ekireetebwa mu Parliament eky'okubeera nga ababaka ba Parliament be balonda omukulembeze w'eggwanga. Ojja kujjukira nti emabega awo amawulire gaatandika okubeera nga gayitingana nga gagamba nti President Yoweri Kaguta Museveni baagala kuleeta kiteeso nga alondebwa mu Parliament ababaka. Kati nno bannansi bo ne balonda abakulembeze abalala okuli n'ababaka ba Parliament. Kati wano Lieutenant General Peter Ereru we yasinzidde n'ategeeza nti singa enkola eno eteekebwa mu nkola kigenda kuba kitegeereka nti Sipiika wa Parliament y'eggwanga Uganda essaawa eno omukyala amanyiddwa nga Anita Among ajja kubeera nga awangula ekyobukulembeze bw'eggwanga 231 singa President Museveni anaabeera nga awummudde. Kati nno kino kye kyatabudde General Muhoozi Kainerugaba n'avaayo n'ategeeza nti General Peter Ereru is a buffoon, talina na kimu kyagatta ku ggye ly'eggwanga Uganda era ng'azizza ebikolobero bingi nnyo wabula nga yeerimbise emabega ga taata we. We yaviiriddeyo n'ategeeza nti singa ye akwata obuyinza essaawa yonna agenda kubeera nga akwata Peter Ereru amuteeke emabega w'emitayimbwa. Ojja kujjukira nnyo nti General Muhoozi ono avuddengayo n'ategeeza nga wewatali munnamagye agenda kubeera pulezidenti w'eggwanga Uganda ng'omuntu yenna ayinza okuddira Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni singa abanga avudde mu bukulembeze y'oyo ali mu ggye ly'eggwanga Uganda. Kati kino nno akyongedde omuliro nga munnamagye ate ayagala okwendoosinga oba okusemba Speaker wa Parliament y'eggwanga Uganda Right Honorable Anita Among nga ono nno si munnamagye okuba nga asikira President Yoweri Kaguta Museveni. Kati kino nno kyekyongedde okubeera nga kitabulira ddala General Muhoozi Kainerugaba n'avaayo n'ategeeza nti essaawa yonna Mukama Katonda singa amuwa obuyinza ono nno General Peter Ereru kwasookera okukwata amuteeke emabega w'emitayimbwa. Kati nno n'abantu bangi bavuddeyo n'engeri gye batunuliramu ebintu eby'enjawulo wabula katwongere okulinda General Peter Ereru oba anaasobola okuddamu General Muhoozi Kainerugaba oba anaayongera kubeera nga asirika busirisi oba okwongera okuyegera Speaker wa Parliament y'eggwanga Uganda Right Honorable Anita Among. Ge amawulire amatonotono so tujja kwongera okulaba nga tugoberera naddala ensonga eno wakati wa bannamagye ababiri okwongera okulaga enjawukana buli omu mwani gwakkiririzaamu n'ani gwe yandyagadde okubeera nga asikira Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Kankwagaliza olunaku olulungi gwena ali Kampala TV wabula nja kujjukiza okulayikinga
buli video gye nsobola okuteekayo. Kino nno kiba kinyamba okubanga buli video gye nteekayo YouTube esobola nga egiricognizinze singa likes zaayo zibeera nnyingi nnyo. So era osobola okuteekako comment yo wansi awo naddala gwe engeri ki gy'olabamu naddala ku mulamwa gwe tubeera tutaddeyo. Okusubscribinga gwenda muganange kikulu nnyo, kiba kyongera okundaga nti ebintu bye nkuweereza obisiima. Kampagalizo